teri kiddusiza basajja ku bakyala nnaku zino nga bakyala kuluzinga softness yaabwe obukakamu obubafuula abakyala obubafuula abamaama kati obukakamu bwa interpretingibwa nga busiru naye ate omuntu omugezi n'asirika awangula ow'amaanyi kati bo mu bunafu bwabwe ate baagala balwanisa ab'amaanyi nga bakozesa maanyi ekitasoboka kyova olabo yayenze nange ngenda kwenda yakoze kino nange ngenda tomazaako omuntu omugezi omukkakamu atuuka ekiseera nawe n'otandika okumutya nga byonna byakola agwanidde n'otandika kutya nakumuluuzinga naye gwe mu byonna byokola omuntu agamba nninda ddi lwalisibangugu n'ogenda omazeewo wiiki takubanga ssimu talina kyakwagaza obugonvu bwaggwaawo obugonvu abaana babulabanga bafala abantu kakati abaana bazanya ebintu ebyekyana ekito mukulu batte bwonyiiza kakati mukyalawo talina kirala kyakwa adda mu b'emyaka batandika muwa magezi andi kakati omwesibyeko nnyo tavalyo takyagirabako bw'abeerawo weekoleko bw'aba agenda okutambula bw'ati naye mulage nti olina woolaga muteeke ku bali mu buzannyo mind games avuddewo kakati atambudde bye baliko nga oli alaba nawe muteeke ku bunkenke bw'osanga omuntu ng'akuwa amagezi agafaanana bwe gatyo temuli munnyo kyamakulu lwaki weeteeka mu mbeera omuntu atandika okulowooleza obwenzi ng'ate okijja nakusanga nga si kyoli olusinga omuntu yes why don't you sit down maturely nenga bino biwawuliriza bino batandise kwambala ayambadde avuddewo kati nange kamulage nina ebyokukola I have a fulfilling life biki kumbe tolina najolaga self love is not fault osobola okujja era oli tasobola kirwanyisa bw'oba weeyagala okolawo kajimuko obeerawo omuntu akulaba nti ono muntu aditakinze naye aliye naye mulimu ebintu ebikuteeka ku risiki nti okwopiitinga nani olutalo lutajja kuwangula eyo gy'ogenda okusiritukira gy'ogenda okukola ensobi mulimu ensobi mukulu bateze batayeraawo nga bwe kiba kimaze okuyiika tokikuŋŋaanya kiba kiyiise nga tokyaddamu kulabikibwa mu mbeera gye wali lwaki weeteeka mu mbeera efaanana bwetyo naye ng'ate ne wooli tosuubira nti ogenda walala mulimu ebintu ebimu abantu beegendereze ng'oyagala obbikola making sure nti ddala plan B is an option nga weeri plan B is an option eyinza okubeerawo nga is not your valid option bino yagize bwati nange kangende neemaleko obusungu omusajja n'akukwatira eyo naye nga mu butuufu si choice yo nekaggwamu notandika is not a valid option oyagadde awo okugiragira bwoti ate ebintu ebimu byonna byakijinga kikugasa ki okundeetera emmere ng'ogiwanzeemu amalusu nga sikulabye ng'ogawandamu nja kugira bulungi nga sirina kyempulidde okunda oza okuki olina kuŋŋamba nina kukitegeera nti ogawanzeemu nze obwongo bwange okuprocessinga kakati gundi yayenze nange ŋŋende tekirina kye kimuggyako it doesn't make the situation right tejja kutegeera kiringa muntu kwagala kulumya munne n'amutta okunamidde mu muzibe mu nzikiza umanyira akiwani okukunamidde ate omukunamidde muzibe ate olina mu nzikiza kati oli ku kiki tolaba nti oba weemenya era kyavaako gakale n'akolimawo